Kuba endongo yo kyetuli kyetuli omanyi King sagala tulanda ggennyo njagala tutuukire ku nsonga ensonga oyina TV gye waliko musajja mukulu n'ava ku seeti MC Kats n'ava ku seeti naye nga kigambibwa gwe waleeta ensonga eyo y'okubanga omusajja ava ku seeti gwe waleeta ensonga eyo gwe waleeta emboozi eyamuleetera okubanga ava ku seeti emboozi yali etya era kitandika kitya tutandikire awo emboozi esinze nagireeta emboozi yaleetera omusajja oyo emboozi eyo oba Viana ye yagireeta oba Douglas naye emboozi yali ya naku ndowooza oba ya mukyala we bwe bityo sitole bwe zityo saakitegeera bulungi kale kyali so funny kubanga kiba kitegeeza tosobola kuba nga tubadde waneno tuseka ssaawa emu n'okyuka ate ne tuddamu okwekala nti omusajja agenze kulukusa maziga agenze kayiwa naye ndowooza zaaleera nsonga za mukyala we bwe bityo nsonga za mukyala we abaali bagamba nti munegwe oba osanga olya gwe waleeta emboozi eyo n'otuuka n'okuseka ogenda gireetinga agenze kaaba we wagamba ne Roja omusajja agenze kaaba papa ng'ayiseemu kogwe tetwakitegeera agenze kaaba like twali mukutuwaza show omusajja kiba kitegeeza Kats yasanako eno sentence as emotional as MC Kats ng'otekawo nga answer nali sikirabangako kati after that show temwamubuuzaako nti munnaye kiki ekibaddewo papa okutuuka okwekyanga okuva ku seeti yatambula n'agenda tebabuulira nako yadde kyamutabukako Fiiki Kats bw'oba omulaba ng'omulaba ali mu mbeera ze Kats he's okay Kats I think he's okay I think he's okay olwo Kats yabeerako awo nga alina ebimusumbu I think nali naye London naye kati Kats ali okay he's even healthy I think he's okay oyogedde ku nsonga y'omukyala Fiye ebyefaagala okwefaananyiza nti mu njogera yalaga nti olugendo olwo lwoyogera ku lugendo olugendo lwalaga luwanvu olugendo lwalaga nti ebbanga omuntu lyazze ng'akubeererawo olugendo lwalaga luwanvu so I can understand akwali emotional nnyo emboozi yamukaabya amaziga ku bimu ku bye mwali mu discussingako awo I think ye yali emboozi ndowooza oba emboozi yali bantu abayambu bababeereramu abantu ne bataba appreciatinga oba kubawa bimuli byabwe ndowooza oba he feels not appreciated enough oba waliwo kyeyali azimba ekyayiika something osobola okuba nga olinayo ekizimba ekyekyo nga wali okizimba nekiyiika kati olinga buli wayogera ku nkokoto oba wayogera ku musenyu awulira ng'obulamu ng'ofuuka ekizimbe kyange kyayiika mwana something like that so tugambe Kats tali appreciated enough I don't think so but maybe that's what he thinks kubanga he's still in the industry akyasobola okuzimba ekintu ekirala akyasobola omukyalo ono okusingira ddala maybe yavuddeko akabaso kuba good example I think gyawa mu ndongo nti
gye bava ne fear from scratch at the end of the day teyamufunamu. Aba bebimu kubimuleetera okuleeta those memories. Ndowooza sibimanyi nnyo bintu byabo. Mu luganda lwo lw'endongo Katsi akuyambye kyenkana ki? Katsi anyambye kyenkana kuba kati omuntu okuba nti essaawa zino maybe omusajja ali mu kubanga anoomula okuba nti tebamu appreciatinze kimala and of which mu ndongo eno buli muyimbi kyemmanyi Katsi yali amukutteko, yali amuyambyeko mu ngeri emu oba endala. Of course. Yes. Gwewo kiri kitya, side yo kiri kitya? Tuyambaganye. Leka ngambe tuyambaganye. Anakyanyambyeko nange nakyemuyambi. Tuyambaganye kuba tuli mulimu gwe gumu. Sinze nina okuvaayo nentandika okugamba sinze omu ku baayambye. Sinze omu ku baayambye. Kati si gwe omu ku baayambye. Baayambye balala. Osegeera ebituufu abasobola okujja ne bagamba nze Kati yankolera kino. So I'm not one of them. Naye nze naye tukoze ki? Tuyambaganye kuba tuli mu industry yemu. Omu appreciating nga gwo kinoomu. I do, that's why ngambe nandibadde ngamba oyo talina kyanyambi. I appreciate him. He's one of the best MCs we've have. Legendary. Katamba. So we need him, not only me. We need him. Tumwetaaga mu industry abeerewo nga mulamu ng'ali bulungi. So we should appreciate him. Yeah. Abayimbi kuba nina akantu ke nakusindikiddeko ng'agamba nti fee essaawa zino singa yasigala ku track. Singa n'okumwenkana tomwenkana. Yalimbye nnyo. Mewa kalabye? Nakalabye. Yalimbye nnyo. Atya? Fee. Sagala kunafuya naye nze byange birala. Ebyange birala nnyo. Ebyange birala. Nenga setimedi wajuulidde. Nkugambye. Ebyange biralamu. Kuva we najja paka kati. Noonya amufiye we yandikwatiddemu wa. But anyway, Fee muyimbi mulungi. Yeah. She's a good artist. Naye amasanyaza agange malalamu. Siga phases zino zaabwe. Si embuzi gye nina obeeramu. Ebiseera ebisinga abantu abo nga olaba Katsi buli muntu laba nga amuyinako ettoffaali ddene bw'atuuka w'atuuse n'alaba nga tamujjukidde oba n'alaba nga tamu appreciatinze. Oza ki ekyandibadde kirina okukolebwa ku bantu ng'abo bakatsi most especially ku abo Katsi baba ataddeko ku muntu nga Katsi baba ataddeko ettoffaali. Oza ki ekyandikoleddwa in that omuntu oyo asobola okuba nga appreciatinga bamuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu. Nze ndowooza kye ndi mu kukola wano kubanga nandibadde nkugamba n'okugamba Ibra bwe tobanyumyako wanze sinyumya ku bantu. Nandibadde nkugamba yogera ku nze mbuuza ku byange. Naye I'm talking about him because I appreciate him. Naye tulina okuyiga okuyamba mu industry. You don't expect too much. You don't expect helping without expecting. In return. Oh yeah. Ogenda kwanguyira obulamu. Toyamba abantu notandika okutuuka maaso eno ogamba naye Ibra teyansiima. Wamuyambira gwe walina omuyamba Katonda yasiza ku ggwe. So waba ajjukidde waba tajjukidde well and good. Olina abalala baku appreciatinga. So tundoza mu industry bw'oyamba ng'osuubira ebintu mu return you get disappointed. Kati kyetulaba mukulu Katamba kyaliko. Maybe somehow disappointed. Kyaliko essaawa zino. I don't know.
maybe feels is disappointed or I don't know. Kubanga ali emotional. Abazige gali kumpi. N'ebintu ebitono bimukabya. Emotion. Oba bwe yakula n'ateekamu entondo zino. Boto bogabi. Kando ngamba oba bwe yakula buli lwagenda maaso nga akula. Entondo zimuyitirira. Katu kitwale bwe tunga boyogedde sebo. Chogambe entondo musajja. Chogambe entondo. Ano mbuuza gwe. Onzita. Choga musajja jako mukula. Ati mbuuza nange. Njoba musajja jako myokula. Kitemu mubereddeewo. Ani yake entondo wandika lese tolaba. Entondo wandizirese. Kati nkugambe ki? Oyongedde kuongera mu bwa. Ntondo mweziri. Ekyo nkibuuza gwe nange. Simanyi kyokka bambi. Simanyi. Nakage kyogambye nti jako mukula n'entondo. Tambulirawo. Tutambulirawo. Bwenga gwe biki kati byali akuyambeko botuna nti bino byanyambako wano like nogamba nti yanyambako nanyambako nekino. Nze nakugambye sinzo mukubasa okuvayo n'entandika kugamba kati yanyamba mba nimba. Nze kati just chali wange. Osegedde. Wabeerawo he calls me whenever I make a good song. Kyensobola okujjukira nti kadde mwako wenkuba oluyimba nga lwakabya abamu ku bantu abankubira essimu ngamba haba boy eno wagikubye naye bwe luba lubi don't expect his call anymore. Not that I don't expect. Kale amanyi music omulungi. Is one of abamu ku bantu nengamba kati yankubide n'awana oluyimba lino okubanga lwaki. Lino okubanga lwakabya yankubira nnyo nga nkoze ennyimba ez'akabi. Nangamba eno yo boy wagikubye. So me and him relationship temubaddemu nnyo nyambaako wano nkolerayo kino sina nnyo kyamanyi kyensobola kumentioninga but of course akola ku TV. He pushes my music. Yeah. Ewatali ekyo ewalala wonna tewali ate nga ki katamba nagambye if it's okujjako nga business oba business kati awo nabadde njogerera kuba bansazemu akalimi na business teka ssente ng'omanyi nti abantu zijja kudda nawe biba byakuyamba tosuubirayo nnyo kyamaanyi. So kati wabanga yayamba buyambi wabanga yali business ndowooza ensonga lwaki ali disappointed. Kale gwolooza abayimbi ki kyemwandisobodde okubanga mukola okubanga kale nga mulaga nti mu appreciate nze ekimala ki kyemuyinza okukola nenaabeera satisfied nakyo ngamba nti oba mulina nteekateeka ki yandikoleddwa mu abayimbi okusobola okusiima omusajja oyo kuba mullo tetulina nteekateeka yonna gye tulina. Omusajja leka naye tomumalaamu maanyi. Tomalaamu omusajja maanyi. Anti kati nze njogera amazima. Tetulina kye tupulaninga mukolera kati kujjako kumusiima. Kati mumutwalira mu industry muyinza mutwalira mu ttulu baki. He's a legend. The legendary MC. Yeah. Legendary. Fake. He's king of the mic. King of the mic. Era tulina abaana abateera abazze. Tekirungi. Kimanyi naawe obalabe. We bali basinga na mikwano gyange. Ni legendary. Twongera obbajjukiza ng'ennaku za mwezi nga 5.
September 2020 guno gwe nyini 2025 King Kong live in concert. Yeah man. Cricket Oval. Katusabe watumale. Katusabe watumale. Oyina yesuubi erirega nti wanaaba watono. Ibula. Sogamba abawagizi betulina mu ggwanga lugogeyo temira amazzi tukibalekere sabo yongera okukatira okuggumiza nga 5 anti tuli mugendawo mulundi gwakubiri yes kati tuddayo erugogo nga 5 inze n'abawagizi bange bonna mbayita kyanjawulo ki omulundi guno kyoyina ekitaaliwo oluli nti kati ekisookera ddala okuba ekyenjawulo kituzeewo kyanjawulo kuba omuntu omulala ayinza okugamba tuveewo tugende ewala katuufu tegedde tuzeewo kati ensonga lwaki tuzeewo tukukolekitinga collecting twagala omulimu gubeere neat twakolawo bw'obanga wakola ekibuzo oli n'ofuna 80 kati njagala omusomesa awandiikeko 120% oyagala kusukkuluma tutegeere nti awo tewakyatumala njagala abawagizi batusindike mu venue esingako awo tutegeere nti awo tewakyakola ki kuba era ffe tusinga kati njagala abawagizi bange mujje awo tuveewo tumanye nti awo tuvuddewo tulekeddewo bano abayimbi abalala tugende ku ddaala eddala kulima endongo ogikubye nza kwegerageranya sakala kukulimba ebbanga seegerageranyizaako na muntu sobola mbadde wakabi nnyo manyi kisinga olemesa abayimbi okuba abakabi oba okukola kwegerageranya ku bantu kasi otandika okwegerageranya gundi oyo mumumpe gundi musobolerere tobiriimu gwe manyi otomedde tobiriimu nti simulaba like tumulaba bwakola ngamba simulaba muyimbi gwe nsobola kwegerageranyako ndaba nga bonna kale si kunafuye waliwo we bavumbeeramu awo olina n'abayimbi bamanyi abavumbeera kintu kyali kirina we kivumbeerera so kati weweegerageranya ku muntu tomanyi oluusi wandibadde omusinga n'omusinga kati nze sirina gwe neegerageranya kuba nze ndoba neetwalira waggulu nnyo kitwale bwe ntyo ng'owawanise ebiwawaatiro ebiwawaatiro ng'obiwanise kati si kuwanika biwawaatiro fax mazima sirina muyimbi gwendaba kuba kirina we kivumbeerera ekintu kyabwe awo not in bad faith nze neerabira mu kiti kirala nnyo tutubukira ku makya ne bagga tugenda kuwa omuyimbi wote okubagana naye engoma bisaanizo ki byalina okuba nabyo nga ye tatya kufa okay let's assume bamukuwadde nga ye tatidde ye ng'akkiriza kyoba osooka okwebuuza era naye tasobola kukkiriza tebakugeraageranya akugambirawo yaba akasajja akanzite ibwa awula kingi genda mu maaso kati ngaani oyakuleeta ali naye talina kubeera omu ng'agwa mu kategori y'ennyimbi music gwe mukuba talina kubeera omu kati okunsobola bayimbi balina kuba nga 3 kirindi kati awo kirindi oba omu bw'avaawo ng'onaddawo balina okwerowooza ne bamanya strategy gye baleeta oba bajja lumu oba bajja omu nze nga wendi wali ne maiki yange kikyo yakuleeta ani
nawe yogera ebirala yogera ebirala oyo si muyimbi omu ku bavuuvuuma sagala kwogera ku bayimbi genda mu maaso osibako ntalo z'abayimbi genda mu maaso ate era naawe oli muyimbi era twogera ku bayimbi genda mu maaso leta ekibuzo ekirala kale gwe muyimbi gwe wandyetaaze sirina nagambye sina gwe negeragiranyako bonna ndaba kintu kibulamu sirina muyimbi gwe neewulira nze kujjako oli nga ze nagamba oyo mwewulira kyejo mbadde njogerako doing you being you I do me man nze nkola byenjagala nkola byendowooza sirina muntu gwentunuulira sirina gwenkoppa sirina gwenfaanana nefaanana nzekka nkola kyanjawulo nkola kyange my own lane like this yeah man tolina kintu kyolewera nogamba ekyo kintu kinspiringa nino kigezaako gwe tubikola ebyo nze nina okuinspiringa buvunaanyizibwa bwampwe bwa Katonda kati bwenkwata omuyimbi abadde ainspiring ate netandika nyinza okubbika omugigi oyinza okubbika omugigi negubbikira nga ntandise okukoppakoppa ebyekisiru nentomeza abantu okitegedde byomukwano bino bigenda nnyo biraba bulabi kiki gwobikola otya ebintu byomukwano bino sibigenda nnyo kiwanvu obuzibu buli kuki obuzibu buvaawa oli musajja ssebo oba sinatuuka nkyalina ebirala byendowooza nnyo ku ssente olowooza nnyo ku ssente gwe kimanyi ebiseera ebisinga abakazi bajja n'emikisa gamba walayi tozibwe mukazi oyo ali toseka ongambye abakazi bajja n'emikisa toyagala mikisa zezoza okubuuza soko tuli omukisa gwe owaayi ate ako kakoze otya ogambye abakazi bakola batya abakazi bajja n'emikisa naye kati ffe ensonga za laabu ki ekigaanyo